Oluvanyuma lwa kkooti ensukulumu okukakasa obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni mu kulonda kwabona okwa 2016 ono kati alinze kulayizibwa olw'ono eggwanga alifuga emyaka emirala 5. Ono wakulayizibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno mu kisaawe e Kololo. Kyokka okuva olunaku luno lwe lwalangirirwa obubinja bungi buze buteesatiisa nga babutagenda kukkiriza ono okulayizibwa olw'ensonga eziwerako omuli okutankana obuwanguzi bwe obutafuga bulungi eggwanga, ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka nga kw'otadde n'ebyobulamu ebisebengerera buli lukya. Kati nno bano gavumenti ebalabudde ne sekulabula yenna nga bano bwe batatawaana na kwetantala na nteekateeka zaabwe. Amyuka omwogezi wa gavumenti Kano Shaban Bantariza agamba nti obudde obw'okukola ekyo bwayita dda nga kati etteeka terijja kutaliza muntu yenna singa beenyigira mu kikolwa kyonna eky'okutaataaganya omukolo. Abo bo baloota buloosa ate baloota misana kubanga bw'oba oyagala okutataaganya omukolo ng'ogwo ogw'eggwanga bw'oba muli mu birowoozo byo olowooza poliisi bateekako yaaki eraba nti waliwo buli omwana okutambulira ku mateeka, waliwo okugoberera amateeka n'obutebenkevu. N'olwekyo abo baagala okuleeta okusumba okukola okwenyigira mu bikolwa ebyagala okutataaganya omukolo ogwo bakimanye nti babe bamenyi b'amateeka. Ku nsonga y'ekibiina kya FDC okulayiza Dr. Kizza Besigye nga Pulezidenti ku lunaku lwe lumu luno, Bantariza ono alina amagezi gamuwadde. Yagadde muganda wange Besigye gw'essaamu ekitiibwa ate kubeera omu ku abo abaloota emisana kubanga ekyo tekisoboka, tekibangawo, kimenya amateeka. Nga bwe nkugambye kye tukola kyonna kiri mu constitution yaffe n'amateeka agali wansi wa constitution eyo. Akati ayagala kulayizibwa ojja kukola ekyo naye ate tajja kukikola ku lunaku olwo. Bafuuse President Debating Club enajja nankumbi oba walawo nawayagala ajja kulayizibwa eyo mu gw'omusanvu. Wabula wadde nga bino biri bityo ekyo tekirobedde gavumenti kutegeka mukolo guno era onatubulidde nti ebisinga birabika ng'ebiwedde so nga ate n'abakulembeze b'amawanga amalala 12 be bakakasizza okujja. Mwabo bagenya abatongole mulimu ne baganda ba pulezidenti waffe ba pulezidenti abalala nabo bayitiddwa. Wenjogerera 12 bamaze okukonfaminga nti bajja kubeerawo ku mukolo. N'olwekyo nga bwemanyi kubanga ffe tulina ofisa waffe atuula ku kakiiko ako, ebitundu 7 oba 8 ku 10 bimaze okukolebwako era obusigadde kuba obutonotono buno okuzimba ekituulwa wali okuteekako ebidaala ebintu byokka ebyo byebisigadde byebikolebwa nga wabula ennaku 2 oba 1. Pulezidenti Museveni yawangula obukulembeze bw'eggwanga lino ekisanja ekyokutaano oluvannyuma lw'okusinga bannabala 7 abali mu lwokaano luno n'obubonero 6 n'obutondotondo 7 ku buli 100. Wabula obuwanguzi bwe bwawakanyizibwa eyali munywanyi we John Patrick Amama Mbabazi mu kkooti ensukulumu kyokka eno mu nsalawo yaayo yakkiriza obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni anti oluuyi oluwaabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obuwera obulumika Museveni okubba obululu. Okulayira ku Olwokuna lwa Ssabbiiti ejja kwa kutambulira ku mulamu ogugamba nti okuzimba Uganda buvunaanyizibwa bwa buli muntu.